Zeni wasipaise uli mukufuna mmere sawa zino. Towakana baba era oboya yangono ne mmere ze jajifuneka. Mmere ya bwere. Soka seneze ngato. Seneze ngato nzireta neye mmere yonye mmere njifunye. Andi zona bambade toke omugati n'ennyama kati ebisigalo nange nabikwa. Sikuna kati buzibu nalongo. Tuli wakawa Spice Dano mulungi atulaba okwetola ensi yonna nga tugenda okujaguza Sekukulu y'omwaka 2023 nga wazza kikola asazeewo okubeera nga ate ajaguza ne batuuze banne oba banneibabe ku kyalo wano Salama Munyonyo wetuli mu makage era nga bulaba mu bifaananyi abantu bonna baweddeyo abawatatidde kubanga ayina omutima omugabi era abasuubiza nti buli azze ewaka wagenda kubaako kyafuna. Abantu bali mu kwetwalira matooke, bali mu kwetwalira kasukaali, bali mu kwetwalira migaati, bali mu kutwala kaloto miliki, bali mu kutwala ebyokulya n'ebyokunywa eby'omulembe omuntu byayinza okuba nga afuna ku lunaku luno lwe tugendamu olwa Sekukulu okulaba nti ate ajaguza ne famire ye nga naye kiri emabega ye Spice Dano abakyala basanyufu ebitagambika abaana abali mu kugamba Spice ye waffe mama ne taata temuva ku Spice teranga n'abakyala mu mbeere mu bendera bagamba omulembe gwaffe Spice Dano awebale nnyo kubeera nga ate watuwa akayimba era ndabye kaba obujulizi nti bukyanga Spice Dano abakubidde obuyimba obw'enjawulo bubawadde essuubi era ne bakkiriza nti n'ekigambo kukola kisobokera ddala kale nno nze wano wendi njagala okusooka okwebaza manager Roger wa Source Management wa Spice Dano njagala okwebaza bonna ababaddewo mu nteekateeka eno okulaba nti abantu bano bafuna essanyu ku lunaku olufaananako weeruti so era mbasuubiza nti tugenda kubanga ate tufuna ku bantu bennyini nga beeyogerera naye twagala okufuna omuntu oyo ng'amaze okubeera ng'afuna emmere oba ekintu kyonna kyajje mu maka wano aga Spice Dano so njagala okubategeeza ku sayidi endala ey'amawulire nti ndipootinga ekiriwo kakati ku kiriwo Spice Dano ye muyimbi mu Uganda mu kaseera kano eyakasooka okugaba ebbanga eriise n'olwaliro nga tutegekera Sekukulu era y'omu kwabo abasoose okuvaayo okubanga badduukirira abantu n'abalala tubalinze kyakulabirako kyamaanyi nnyo tekigenda kukoma ku bayimbi bokka naye buli munnayuganda yonna gy'oli ng'omanyi nti olinamu obusobozi obw'enjawulo ku balala ng'olinako Katonda wakusukulumizaako abeerako ky'ogabana n'abantu nga bulijjo Spice Dano abagamba nti bino tabikola lwakuba nti ayina naye abikola lwakuba nti abantu bamukwatako abantu bano bamuwagidde okuva nga talina kyali paka ate kyafuuse kakati naye agamba nti mu kaseera we kati nga ayinamukko wasobola ogamba nti ayina entandikwa lwaki nedda so yembeera eyo bannaffe tugenda kubanga ate twongera okubawa embeera yonna nga weetambula mu bifaananyi kyekirungi kya vidiyo kyoba otuwulira woolabako so byonna mugenda kubanga mbiraba ate buli omu wooli kyensaba oyongere okuba nga opima mu bantu ani abaagala ani asobola okubabeererawo ani gwe mulina okuba nga muwagira so yembeera gye tuliko wano nga tusinzira ewa Spice Dano nze Lujja Tone ne Kyona naye waali nnyo okulaba nti buli kimu tukibatuusaako ebintu bino bantu neiba bange n'abakyala baleeyi bwayise gye tugenda okgenda abakyala abalina akawuka ka mukenenya bakadde tebalina muasirizi so bino biri over 100 plus mulimu amatooke mulimu ennyama mulimu migaati mulimu omuceere paka muntu ali Christmas ejjudde 2023 gumpisiza nze bulungi ng'omuntu sitoma sirina n'ekimu kye nnyinza kutoma gwatandika of course nga womanyi gwannyenyamuko naye mukama badde mulungi omwaka gye gugweredde abantu bandaze okubuwagizi bungi nnyo sikolangako bibulu byenkoze mwaka guno so ndi very grateful banange abantu bampagidde nnyo bingi byenfunye n'ebimu byesobola kunnyonnyola naye ekikukyabe na kasitoba mulamu 2023 mu mwaka gusinze okukola ebivulu bya live performance sawa nyingi practice yebireese kuba bigambo by'abantu Spice oyo tasobola live omanyi bagamba ebiseera ebisinga it's good not taking in critics oba criticism omuntu kyonna kyabayogedde you take it not in a bad way nokiwa obudde naawe nobaako kyokiyigiramu oba nokyusaamu because enswere okwagala olumu yekugwa kubbwa so mu byo omuntu olumu waayogera ekintu weetunulamu
Okay, if I think I'm good, maybe I need to work on myself and be better. So yeah, mwaka guno nkoze ebivulu bya live performance. Ate it's the way to go. Abantu bagala value for their money. Kati ze ebivulu bye nkoze yonna gye mbadde bya live band nga bijjula nnyo kubanga abantu bagala bawulira ekintu. Ate omuntu ayimbira ku CD ayimba essaawa ntono ate abeera ku live band kintu kiba omuntu aba afuna ekyo kyaba yasasulidde. Kati ng'omuyimbi you have to work on that. Obenga bafani bakufuna mu buli ango yonna. Bakufuna eno ku CD bakufuna ku live wonna bakwetagira. 2024 tusubire kakodio ki akenjawulo bidabiri mwera mu kaliyayo era munabiraba omwaka guno yongedde mu live performance kirungo kibadde ky'amaanyi mujja biraba insha Allah mukama nga atwadde obulamu naffe tulabira ebintu lumbi yekola bwekozi naye kimanyi nti no mwaka 2024 gwendako mwaka gwa ssanyu gwa mirembe gwa kubaba amaanyi gwa kugaggawala bingi kyemmanyi. You have to believe. Nabyo tomanya. Mugambe 2024 tusubireko ku mwami w'embago. Nabyo tomanya. Nzo byonna mwizo bifuna. Kubanga nange ku olujjandu koye. Batumaliza spice. Ekitegedde. Bwetunula mu spice list. Nimba kittaane esinza okukolera omwaka guno. Zaabalala. Zaabala. Ababa yo list nga twetaaga obudde tule tunyumye. Naye of course akayimba ka Pretty remix ya King Saha Nefebusi was a nice song. Olimbara Dax Nevinka hasiri regular chakuba nambemu kuva last year paka kati olo nambemu Tondwisa orange ne Chris Evans nange mwende ate Chris Evans mulala sinze so nendala nyingi nnyo yeah. Omwaka tugulwanisiza tugututte Mukama abadde mulungi nnyo bangi tufuniddemu ebizibu weewaawo naye ate okubanga tukyayimiridde wano tukyaliwo bane Mukama tumwengaliza amaanyi. Mwebale kwa bakyala abakozi abaami abakozi mwebale kulemerako obulamu bwa kulemerako nnyo bw'otalemerako bannange ebintu ebitambula naffe tulemeddeko kyova olaba nti omwaka tugutambuza Mukama n'atuyambako era tuli wano eno. Banange Christmas yankya mumpagidde nnyo abamu bane munjagadde simanyi bwe nyiza kumenya ekyo osanga bw'oba gwe nga gwe Spice tomutegeera muwala waayinza oba ntegeera oba omwami wo nga ntegeera oba sister wo nga ntegeera oba jjajjaawo nga ntegeera banange munjagadde nnyo ebivulu mubizzeemu ne mumpagira era y'ensonga lwaki nange neekutte neefuna ettu lya Christmas era tugenda vaawo n'ettooke omuceere akanyama na ssente ennamba ate kunze ebyo bitono nnyo ku bye munkoledde naye nkimanyi ng'obulamu we buli nga Mukama Katonda ampadde obulamu n'obusobozi nja bagabirira sirina bingi nga bwe mundaba ka spice kammwe abamu nkuze mundaba okuva wansi otuuka wano wendi gano maka gange era nzize mpolampola ababeera okumpi wano mundabye nga nzimba mpolampola ndi mutuze wammwe ndi muwala wammwe ndi muganda wammwe ndi mukyala wammwe byonna mbirinze wammwe so gano maka gange wano wempangalira wenviira nengenda nenkuba endongo sifunangako obuzibu bwonna bukyangambera wano emyaka 5 gye mmazeewo era naalongo bangambye nkutumireko nnyo gwomu ku basinga okunjagala mwebale nnyo bambi mwebalire ddala kumbeererawo era wano abamu bajjawo ndoza abaana bamu basiiba olumu sibeerawo nga njiriba naye era wangi taata tokola lugambo so tofaayo ngenda bayimbira mu bubiri yabayimbira mu bubiri wenyimba obungi ekyamwiza ogaana okujja kalenda okitegeera kati ngenda yimba mu bubiri bino byawaka ebyenkya byankya nga tumaze okusala obukete buli eri busumino nga tumaze okukuta banange nga bwe mbadde ngamba
nti Mukama Katonda nga atuwadde obulamu nga mpadde obusobozi ate obusobozi bwange buva mu mmwe. Nze sina mulimu mulala gwenkola naye omulimu gwange gwe munjagaliddemu gwe mumpagiriddemu ebirungi byenfunye sibirojja. Buli we mujja mu bivulu byange n'enkuŋŋaanya ogwo omutwalo 5 ye Spice gwe mulaba essaawa zino. Ye Spice asobola okwata ente namba n'agittira abantu be. Byonna biva mu mmwe. So okubaddiza manya ntoola ku mukwano gwe mumpa nange ne ngubaddiza. Era mwebale nnyo, mwebalire ddala. Be mulese waka mubagambe tetusobodde bonna kubamalayo. Singa mbadde n'obusobozi twandibamaze ekyalo kyonna ne tukigabira Christmas. Naye nkimanyi bwe mpaako omu 2 3 mba mpadde buli omu. Osanga olala omulala n'afuna omukisa. Tubadde nga tukikola wano ku Idi ez'enjawulo mu Ramadan. Abamu abakyala mbadde nga nabo wano eno. Leero fesi ezimu ndaba mpya. Kitegeeza tugenda tweyongerako mpola mpola. Mukama agenda atuwa obusobozi obw'amaanyi okuba nga tusobola okugabirira abasingako awo ate atuwangaaze embagaliza omwaka omupya ogw'essanyu. Mukama babye musinga okwagala nga bw'akimbalidde nammwe akibabalire. Kubanga nze tendo ndidiza Mukama banange sijja kunnyonnyola bingi nnyo gye nvudde abandabye abamanyi story yange mumanyi bwenze entambuza ekintu kyange n'okutuuka wano nga Mukama asobola okumpa akatofaali kano ke mulaba akayimidde wano ssebo ka kikazi. Tekuliko yadde bboloka y'omusajja n'omu. Era bwajjanga oyo tugenda mugirayo ebiso. Kubanga zino ntuuyo zaffe zange nammwe ate nga Mukama akyatugabirira nga ye mubeezi. So nange nsaba abibabalire omwaka ogujja. Buli omu kyasobola kyasabe kyasinga okwagala mu mutima. Oba osaba musajja wabalongo agenda bikubalira. Bizinesi egaziwe agenda bikubalira. Buli kimu kyosinga mmotoka oyagala givuga bannange ogenda bikola byonna. Bano okukkiriza n'ekirala bannange emitima gyaffe tugirongoose kambabuulire. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons. Batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Farukwa Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire ku simu namba za simu ziri wansi awo yogerako nabo. Jango lambule, jango gule. Tumaniza mu International Conference for Healthcare and Social Work. Egenda okubera June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre, 770 John Mills Road, North York on M3C IT3. Gomuloma gulinti Health in a Social Perspective. Obugenda kubera International Delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate local delegate Canadian dollars 3. Matino conference tesosola tujja kwaniriza bamama, batata, bakadama, babankazi, aba human resource, ba artisti, buli muntu akola mu bantu, betulize ba social workers, ga mu healthcare, ba doctors, ba nurses, ba caregivers, ba RPN, ba counselors, ba ARN, ba PSWs, na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers. Okumanya ebisingawo kuba plus 647 702 2922 oba plus 137 288 9862. Eno International Conference ya Healthcare and Social Work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, era netegekebwa Global Events Canada ne Nightingale Initiative for Global Health. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gyoyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira.
Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanoonye ku YouTube channel Mariam for Children ne Facebook Mariam Music.